Nansa agayenga linda musi buzibu ky'abantu bwe bayina obuzibu abantu bwe bayina omuntu ava mu kuchoga tumuchemu aina kamereke aina kafulusi lwaki muleta mupaka atano nyesene zimuzayiri emabega gwo wateka kapande mwoto aina kutikulirawo eyo nnaku yamanyi nze nnuma nnyo tavudde kampa siri munanta kya paka kutubadde era fe tumutenda magezi gakola ki galina yagamba todda mu kukola paka town council zimbe nga yaffe si muntu buntu kukola ki olw'ensonga ajja kuzaawo okutulugunya badereva ngayagala okumusasula sente kyetulwanira tetwagala paka ya muntu kuteekawo paka ye bw'aba agitaddewo yakugamba genda era eri ewuwe akuwe sente kubanga ffe tuzisasula
ozireeta oziwe nanyini paaka abadereva bayitemu nga bakolera bwere n'ateekawo ekintu ekisembayo okubeera ekyobunafu n'agamba ne bwe kiba kiyigo saagala dereva kisasule ne kondakita gwate otugamba ataddewo paaka leero ogitaddewo Wakiso owulidde ng'ogamba tukuliza bitundu tawuni kanso mu Wakiso ziri mmeka tulina tawuni kanso mu Wakiso ezisukka mu 5 oba mu 7 buli tawuni kanso egenda agamba njagala ki njagala paaka era nange paaka si yange ya muzeeyi Ibula yateekawo ekizimbe kye naye ayagala omusolo gwe kitegeeza tuzeeyo ku kiri kye twakayanira okusasula emisolo emingi mu bitundu amanya nze kiyinza wa taxi ensonga esinga okuleeta wano olwaleero kwe kusisa ekiragiro mu nkola Pulezidenti Museveni kye yayisa ku taxi ekyekusasula omusolo ogw'omulundi ogumu kubanga Wakiso baakola olukwesikwesi ne bateekawo paaka olujja lw'ekizimbe ne bagifuula nti paaka ne batandika okutulugunyiza omwo abantu n'okubasaba ssente eza paaka yuza ate nga tulina olwedde omusolo gwe tuwa ogwa paaka yuza fee. So tuzze wano nga twawandiika nga tulaga okwemulugunya kwaffe ku nsonga ezo n'enkwata yennyini aba enforcement ya Wakiso Town Council gye bakwatamu abantu nga si nnungi. So abantu nga balina obulumi bungi ne tuwandiika amabaluwa mangi nga tuzze wano era abantu okumanya nti balina obulumi bungi batusaba tulangirire okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 3 ku lunaku lw'Emmande. Kati bano balabye nga ennaku zisembedde kwe kutuyita olwaleero naye batuyisa olwaleero tewaliwo nsonga etuukiddwako olw'okuba nti bo abali wano ku Town Council beekubaana n'abatulugunya abantu mu Wakiso bakwata emmoloka z'abantu bakuba emmoloka z'abantu obutima nga zitambula nga zirimu n'abasaabaze ekigenda okuviirako abantu abatamanyi abatalina musango n'ogumu okufiirwa obwereere mu bubenje bajjamu emmoloka mu bisumuluzo nga zitambula emmoloka ne bagisiba emmoloka ezimu zeetokamuloko bw'ojjamu ekisumuluzo yeetunudde gyegenda waliwo emmoloka emu yali egenda kuyingirira sino traka awe Wakiso nga bagijjemu ki ebisumuluzo so byebintu ebimu bani abajjamu ebisumuluzo mu abantu abajjamu ebisumuluzo bamanyiddwa nga bakifeesi utofu beyakuŋŋaanya nereeta ne bayiwe Wakiso mbu bagiyambeko okugoba emmoloka ku kkubo utofu akabiina akeetuma ku bantu akatalondebwangako. Tusaba Pulezidenti Museveni oveeyo tuyambe embeera gye twagirako ewuwo enzeemu Wakiso wafudde embeera eri Wakiso mbi nnyo. Emmotoka ezakwatibwa bazibawe zonna neze baba bazikutte leero bazibawe zonna tulagidde emmotoka zonna bazikole ki bazibawe. Kati ekirala kyakwerinda njagala kuyita DPC yenze Salongo Makubiri nabagamba omukulembeze w'eggwanga alabye n'ekizibu taliko bayamba buli omu akola biki byayagala nesimu nembagamba kati asa point zibale 3 ezimaze zitweta wani Wakiso era ebadde bisinza okunja ku mirimu gyenzije ku kino nambike kino baluwa yammwe twagifunye gye muwandika notifying nga mutuga mugenda kola ki kwekalakaasa naye mbasaba ekintu kimu ebbaluwa eyo bembanga muulya nti mwagala kwekalakaasa okwekalakaasa kwammwe okw'emirembe muwandikire IGP mumuinfominge abawe permission okola ki okwekalakaasa. Sisuubira kukwatira muntu n'omu mu bigambo by'okwekalakaasa katuseke katukole ki naye ekigambo ky'ogenda okwekalakaasa nga IGP takukkiriza ekyo nze kato sigenda kukwatagana nammwe era sirina kyenyongerako tukume miki toyinza kuŋŋamba nti okwata emmoloka egenzi Kafumba mwagala omusalaze ow'e Kafumba agende mu paaka y'e Wakiso mwabalimira emmoloka omuntu n'ogamba nti bakutte emmoloka bagisanze ku kyoga emmoloka ne bagikwata ng'eggyemu omuntu ku mbaawo eri ku 10 mayiro nno nnamba okuva ku 10 okutuuka Wakiso mayiro teryawakanya paaka naye eriya mwe baatiika obupande mpanvu nnyo tibonyaabonya abantu kubanga nze teri agenda kunnonda mu Wakiso era sietaaga kwesimbawo kuba sirina busobozi naye neewuunya nnyo n'abantu ate abantu be balonda bennyininyini ate nabo nga balinganga kwegamba alaga nti
babiri mayiro namba omuntu lwogamba nti omuntu alina okutambula mayiro anoonya wali paaka waliwo okulimuka newankubadde enkulaakulana tugyetaaga naye tuteekewo embeera egondeza abantu tuleme kuteekawo embeera ebonyaabonya abantu si bye tubatuma kubanga teriyo teeka likkiriza kutulugunya muntu tumanyi bba ly'omuntu ku ssente tumanyi mukama w'emmotoka omuwa emitwalo 10 ekyokulabirako kitegeeza buli lwenkwata emmotoka negamba leeta emitwalo 2 we know that pain era ekyo tetukitumangako muntu yenna yenna kabe mukulembeze tigenda ojje ku muntu eki esente kituufu nazizza omusango bweba nazizza omusango basobola okunteeka mu ggwazamazo nonna amateeka agaliwo tetusobola okutambuza ekisinga obukulu we twali tutandika taxi park twakwasaganya stage ezo zonna ezikolera wano mu Wakiso twalina stage yali eyatukutuku egenda e Buloba oba ssentebe waabwe waliwo omwami waliwo kale vice waliwo omwami yatukayanya ennyo erinnya ndyerabidde kyagenda nnyo ne ku stage y'ekakiringa naye alinayo interest ye maaso watutawaanya ne tuyita badreva bonna bopayita babutukutuku netukkiriziganya era ne bakwata butuku ne babutwalawa mu paaka aye no lwakubuleka kukola naye tebukkirizibwa nakukola mu kusaabaza bantu naye byonna nayo bizibu naye ebiseera ebimu tubita ne tuweewa ne tugamba kale mukoleki mukoleki ogenda mu mateeka gonna aga traffic talina pyesi bitasobola kutambuza baki kinga kusanga motoka ntono nga etalese kutikka abantu baba otwala ebusunju ali naye baagala era ezo motoka tukwata ki nkwate so kakati mu mbeera eyo stage zetwali nazo ezeyaawo ey'ebuloba twalina stage ey'ekakiri twalina stage ey'ebusunju twalina stage ey'ematugga ne stage y'ekampala okusingira ddala abantu abo betwali nabo ekitukola obubi ebiseera ebimu gambe tukyanoonya okulaba tukuŋŋaanya paka ebanyigiriza ebakife ekikulu nnyo paka ffe tutereereza trade order mu tawuni kubanga eyo trade order etukabya maki maziga kati paka eyo bweyafunika trade order weeri damulaba ne accident zakendeera bantu baffe tebakyatumenda okubanga mukuŋŋaana ewamu ate nze nali manyi mujja kusolooza bulungi naye ate gwendaba muzeemu ebyo binyiiza obukulembeze tebubatuma era mujja kulonda wizitayo kubanga oli abagambye tukyakinoonyereza tulabe kinaakola tekikole bukulembeze obwa interim kitegeeza bwa myezi meka mukaaga kalimu akatambulako meka automatically mulina okulonda that is universal democratization tetuwagala kunyigiriza bano okulonda kujja kukola ki waera kintu kibalumya mitwe mulinde ekiseera olaba n'ab'emyaka 5 giggwako ne balonda omulala naye tubaga interim leadership kitegeeza ya myezi meka mukaaga bino bakozi ba wansi tugoberera ofiisi ebyo amateeka gemba mutaddewo tutambulire omwo gatuyambeko era ffe twesiba nnyo kuteeka meeya lyoba oleese twesiba nnyo okuwala DC etteeka lyabaleese ofiisi za gavumenti tuzisuubira nti ze zirina okunyweza ebiragiro bya pulezidenti pulezidenti waayisa etteeka nendaba nga ate ofiisi ya gavumenti ate yegamba nti ffe tetugoberera ku bya pulezidenti bye yagamba twenyamira era olwaleero ekituleese wano kulaba nti abamu abadde batalina bbaluwa abadde batamanyi pulezidenti kyeyagamba bwe kibanga ddala bakitegedde lwaleero kyamukisa mulungi tukakasa nti bigenda teekebwa mu nkulu oluvannyuma lw'okukitegeera
Pesa wako